Ate mwatizo enteekateeka ez'omukulu muhoozi Kainerugaba okuba ng'ate ayolekera sayidi za wali mu kibuga ekya London wali e Bungereza kyaddaaki zifudde togge olw'ensonga nti ba advisor be oluvannyuma lw'okukola ate survey sayidi zeeyo bagenze okkizuula ng'ate mwattu muhoozi ono ayinza oggwa mu sanctions ez'enjawulo ate mwattu ezizze zimuteekebwako yadde nga akyali mu magye. Ate mu mbeera yemu n'okwekalakaasa okw'abaana aba Nuupu naddala international community Nuupu chapter eri sayidi zeeyo e London. So ne bamugamba tugezeeko okusooka okubuildinga image naddala mu bantu bano image yo ate mu bantu bano olwo ate tusobole okuba nga tukola enteekateeka ezigendayo okubuildinga image eno. Ate mwattu abadde ayina omusimbi ogutokomoka gw'ayina okusooka okuyiwagwo olwo mwattu abantu ab'enjawulo boolekere e Bungereza eno batandike okupreachinga nga bagezaako okunnyonnyola abantu bano muhoozi yaani ebituufu ebyaddala. Bino byonna kituufu babikoze naye tosobola ggula abantu baba bakukoowa ne baba bakoowa famire yammwe mwattu baba bagikoowa ne wonaakola otya ne wonaddawa ne wonaakola biki baba babikoowa. Olina sooka kwesala ate ku kitaawo ekitasoboka kubanga era mwenna muba mukola kye kimu mukola bye bimu ate ye alinawo asosanga okusinga ate ku kitaawe naye embeera bwetyo bweri ebyogenda e London babisazizzaamu olwate international community kw'otadde ne sanctions ez'enjawulo ku ebyo byezze ayogera ku mukutu gwe ogwa Twitter. Pro Gen Media likinga commentinga era subscribing.